Bobby yajja wano ye yaggulawo. Kuba era namugamba muzeeyi jangu oggulewo ennyumba yange buli omu nga bagamba ng'agendeyo mu nsiko. Mukama mwebaza. Buli kye nalootako nakituukako. Buli kye naloota pozi kintu kimu kye sinabatuukako. Kulaba nga Bobi Wine afuga eggwanga lino. Nga ye pulezidenti w'eggwanga lino kye sinabakola ki. Kubanga batubbye ebbanga ddene naye Bobi nze gye yanjija wala yanjagala mpunya nga nfaanana bubi nga nsula nateete mu kayumba nga konna kafuna nsembeza mukazi we nampa omulimu ku One Love Beach nangamba gobeeranga manager myaka ng'ebiri okuva kati abantu bajja agenda okuddamu giraba mu video nga we muwajja nga tewaliwo bimuli tewaliwo kiwonna tewaliwo masannyalaze nga n'olaba nga buli kimu ekirina amasomero eri waggulu gyegali wenjagala muwogo ndya wenjagala amatooke ntema kati mba njagala kidabo eno nnimiro yo nnimiro paka tolaba eyo na muwogo nnimiro yeno yonna wajja wano wasangawo ki tewasanga wali kifo nga kibangirizi kikkirira wansi wali gwe olabawo ki wano wonna kitegeeza bino ebimuli wasalako obusazi lujja lwa nnyumba wansi nkoleyo compound nteekemu ku miti miyembe bwe biti Bobi yakuwanga akavulu n'ogattagatta nawe kati wobanga okozesa bubi gwe ng'oyagala sensa bifo bya kyama nakweyagala byenkyo kabaka wedde muneze namanya ennaku yange Bobi yagula emagere nga babebekulu ne bamugamba azze mu kyalo ensega bo basula Kampala leta yimwe eno genda emagere olawo bokyasola ogulayo akataka ne Nubian yagulayo ko n'avaayo nadde ewalala ne Mike n'agulayo kati genda olabe kali kibuga genda ebusaabala twagenda ebusaabala ku One Love Beach otandikayo nga kyalo nga teriyo na makubo ne tugamba musajja bamuwayo buwi eno beera ne Bobi n'oba tewasoma ng'olinga kasiru osobola ofuna ky'oyagala ate abatabifuna ne bagamba Bobi talina kyavaako kankugambe famire ye wamwe eba yakulemererwa Bobi si yakuzaala weba yakulemererwa tosobola kabira Bobi tolina ky'omufunyeeko naye ayina famire ye ayina abaana be ayina ki Bobi onamufunako magezi gwoba oli musiru nga ekyakuleeta kirala obeera mu kifo kikyamu kana akabo okalaba bakayita puzzle okalaba tekaluma kaboggola bwe buno bwe batuma genda ovume guuni naye nga tekaluma emabegakaawo waŋŋamba oyagala Kadaama nti tufuneyo Kadaama ali siriyasi ajja ayingira amaka bakadaama nedda Kadaama ayinza okuleetako olutijjo bayina omukwano asobola ku lunaku okuwaana naye wiiki bbiri oyina okulaba ng'akyusizza so nze we nategedde nti ayagala gifuula kalina ne ntambula ne muganda wange Ashirafu ate Ashirafu mumanyi bulungi bwekijja mu bya pulaani akuba pulaani y'ekizimbe nga yaddala sooka babulya n'ebirala byokola saagala kukusudiya nga tugende wa ambasada atuwe ku kiboozi amannya abatuwuliriza n'abatulaba kanengera okweyanjula nze Kyenkya Ashirafu Mukiibi technical director wa Regico Construction Company fano abaregiko tukola ebintu bingi naye mu byonna ebikulu byakuba plan tutandika mu kuba plan ndoza waludde etteeka eryafulumye nti atalina plan tusande kuzimba fe tukuba plan ne tubalirira plan gye tukubye ne tugizimba tulinovatinga ennyumba okugikyusa kati ngene ya ambassador tusobola girinovatinga ne tugikyusa neddamu ekyakola kyayagala painting ebyamasannyalaze ebyamazzi bibina Regico Construction Company tubikolera ddala isebo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Airbnb Home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakomodatinga abantu okuvira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo.
kana akabwa okalaba bakayita puzzle. Puzzle. Puzzle okalaba tekaluma kaboggola buno bwe batuma gendo ovume guni nenga tekaluma kale olaba puzzle azo kwelekanira ku mutimbagano ne tumulabanga ko mu lutalo lonna tamulabanga ko naddako mulaba wa Museveni ngagamba bamulongoose ebyenda bamuwe ku ssente bw'obubwa. Lwaki mwatandise otuuma embwa abantu? Ali embwa mulimu abantu okutuuma kati nayo gwanga puzzle yansanyusa nenga akamutuuma akabwa kange kano kubanga kaleekaana kaboggola ne omuntu wakakanga amukadduka yo puzzle. Kati oyina embwa ewaka etaluma? Taluma naye ng'ekanga nga yakanze ku mutimbagano nga yaboggodonzo okugamba ekiri awo wenkyamawo omusajja andidde. Soko okayite. Jangu kawo kanyeenya bunyenya mukira kale aye nabuno kalina ensonyi olaba nga puzzle bw'atunula bw'ati obuuso. Banyabo ne bassebo abatulaba okwetoola ensi yonna nkomyewo ewa musajja wange ambassador wa Firebase e Nateete. Twali bakunyumyamu naye babadde ku mirimu gya kunoonya kalulu. Buli Bobby wabadde ambassador wa Firebase abaddewo. Zekangwame mu nsi muno naye goma omusajja Kyagulanyi teri yampita mu nkyuka ne Kyagulanyi walaga nange wenkolaki. Buli kyendi wano mwajjeene emyaka nga n'ebyofuzi tebinaba kutuuka nga yonna nsiko. Kanenga Bobby tasola kutambula nange nswala nuswala oyita abantu baga twali tukumanyi oli alwa twali tukumanyi oli ggulu nenga tokola ina bw'oswala mu banno kati nga kinkakatako kola teri gwe basasula tino okunoonya kampeni ne bubeera bwagazi muga Bobby wali nange njagendawo kubanga mukama wange muganda wange weegombanga omuntu obanga alina kyakkoledde mu mutima omwagalanga fe abantu tusembeza ne zino kamera okujja mwajjeeno nga nsiko abamu ne baŋŋamba nagula wala nsiko wano wona wajja nga tewaliwo kaliwo eno nga tewaliwo mayumba biki naye neegomba omusajja gwe bayita Kyagulanyi yagula emagere nga bagamba nsiko naye kati genda yoolabe abantu baji bangi ate alina ettaka ddene kali nange wa wano kuva eri naye kati nange nali ntunda mubadde mugenda sanga nga kibuga. Kale ye ambassador wa Firebase e Nateete abamumanyi ku masimu ebbanga lyonna. Amasimu gannyongerako kyoba olaba amasimu gaaliwo kyolaba abaana b'ennaku zino bayimba naye tebasobola kuyimba nga music radio twasabiranga ennyimba nga tusaba ennyimba akayimba ne bakakuba kati olaba music atambula ku TikTok naggwako mu wiiki 2. Nze mbasala nze naleeta sitayo eyo saba ennyimba ku maladio g'eggwanga ambassador wa Firebase naleeta njagala akayimba. Sawo tugenda kuba tutuuka watubulye kikyaliko oba kyaggwako kwati abayimbi bagenda nnyo ku TikTok bakyabaleetera ennyimba muzisabe yewe wali osabiriza Bobby Wine wazisabanga lwa ssente oba lwa mukwano? Bwereere kwali nga kwagala Firebase nzuuno buli kye nnina Firebase piki eriko Firebase ennyumba eriko Firebase omuliro Firebase nayagala Bobby Wine ng'omuntu nga teryanguze omukwano gwoggula gudduka mangu n'omukazi n'oba omukwana ng'omuwa ssente ffe twasabanga ennyimba kwagala mukwano gwo Bobby waba waggulu nga naawe oba waggulu ab'ennaku zino atambula n'omuyimbi n'ayagala naye abeera ate waakabyo singa omuki kyova olaba bagwa mu siiti nnyingi n'olaba nga babasibye n'olaba nga gundi bagenze ne bakuba abantu ne babasiba ffe ebyedda buli omu yavimbisanga kyaliwe teri mu nsi muno Bobby kyasobola kuŋŋamba Bobby ebibiina bibaddewo naye tewalina kubeerawo kibiina kyali kyakabi nga Firebase. Twalina nga abasajja ba Buchaman nga waaboggulo ng'oyinza ogamba mulamu. Buchaman Firebase yali yeeyagaza kyova olaba ffe twegomba nga Bobby Firebase nga kyeki ne time eno kyova olaba buli kyenkopa Firebase. Kati music ffe twamusabanga siwase naye kati omwana akuba akayimba n'anoonya wa TikTok nkolera mu challenge nziniramu wootamu enkyowulira yamuvuma. Kati ambassador tegeeza abantu nti Bobby Wine ye yaggulawo ennyumba yeeno. Bobby yajja wano ye yaggulawo naye yaggulawo Bobby kuba era namugamba muzeeyi jangu oggulewo ennyumba yange buli omu nga bagamba ng'agendeyo mu nsiko naye Bobby ye muntu no kyova olaba Bobby waddala wobeera kyaliwo asobola okulekawo minisita n'agenda kuggwa wa ghetto youth yajjayo abaana wano wonna wajjula era kati ne woobuuliza ku kkubo owambasala agamba eri Bobby we yali wano walinga wa bulambuzi ogenda okulaba ku kamera ng'olaba abantu bazzeewo. Bobby we yali Bobby si wa bulijjo Bobby Katonda w'ensi twamufuna bannayuganda twamufunanga oba kitangaala Bobby si wa bulijjo ensi emwagala n'eggwanga yonna ate ekikusesa ki
Bobby si wa bulijjo. Ambassador soko okomekaawo. Bategeeza ntulina ambassador wa Firebase e Nateete babadde batalaga eggwanga nga banoonya akalulu. Olwaleero ali waka gye tuva tufunyewo akadde ne tugamba tujje tube nga tunyumyamuko ebigambo. Twaliwo emabega eri ng'akyazimba ebyaddala. Twajja ku kyalo kino nga tewali nnyumba ndala okulekeya ambassador wa Firebase. Ekyo njagala okutegeeza Shiraafu. Essaawa eno olaba ki? Kusinziira nti saalaba kiriwo emabega kaawo naye ku kyendabawo kyafuuka kibuga era tugenda kukyongera ffe nga Abaregiko Construction Company tukifuule twongere ennyumba ya ambassador tugyongereko omutindo omulala. Abatulaba ambassador ayagala kukyusa mu nnyumba yeeno, ayagala kugifuula kalina wano era ongambye yingini yabo bennyini bagenda ginkyusiza ku myaka ng'ebiri okuva kati. Abantu bajja genda okuddamu giraba mu video ngana nga we muwajja nga tewaliwo bimuli tewaliwo kiwona tewaliwo masannyalaze naye n'olaba nga buli kimu ekirina amasomero eri waggulu gye gali buli kimu ogenda kiraba ne wali wansi waliwo garden ya baneiba kati nono ngenda okulaba bagenda okulaba nga omusajja ate gompadde giteeka waggulu ebeere kalina beewunya nga olaba ya Miki ne ya Miki yagisooka bw'atyo n'agyongera teri kitasoboka obanga olina yinginiya. Buli kimu kiba kiggwa. Kati ebibuuzo bigenda kujja mu maaso awo njagala omubuuze by'owulya by'oyagala ku mutima. Abantu bajja kubaga nabo batunula mu ambassador bagambe ddala ambassador asaanidde n'ennyumba gikyusa agiteekeko kino kyayagala kyo kisoboka kubanga okwagala kulala n'okusobola kirala. So nze we nategedde nti ayagala gifuula kalina ne ntambula ne muganda wange Ashiraafu. Ate Ashiraafu mumanyi bulungi bwe kijja mu bya plan akuba plan y'ekizimbe nga ya ddala. Soko babulye n'ebirala byokola saagala kukusudia nga tugende wa ambassador atuwe ku kiboozi. Amannya abatuwuliriza n'abatulaba kanengera okweyanjula nze Kyenkya Ashiraafu Mukiibi Technical Director wa Abaregiko Construction Company. Fano Abaregiko tukola ebintu bingi naye mu byonna ebikulu byakuba plan tutandika mu kuba plan ndowooza waludde etteeka eryafulumye nti atalina plan tusande kuzimba. Ffe tukuba plan ne tubaliirira plan gye tukubye ne tugizimba tulinovatinga ennyumba okugikyusa kati ng'eno ya ambassador tusobola ogirinovatinga ne tugikyusa neddamu ekyakola kyayagala painting ebyamasannyalaze ebyamazzi byonna Abaregiko Construction Company tubikolera ddala Isebo. Era bagawe mulina office? Tulina office esangibwa e Kabalagala n'esangibwa kwa Kamwesi wano ku Kyebando Gaza Akamesi Shopping Mall. Emabega waliwo office tulina ne branch endala office eri Kabalagala kumpi ne St. Janan Isebo. Sajja mulaba mutono ayinza okuba si mukulu nnyo naye byakola abitegeera. Ate kyo mukimanyi we mbawo omuntu asobola okukolera ky'oyagala ate nga musobola okwogerezeganya. Bawe ennamba y'essimu tutandike emboozi ya ambassador. Abaregiko Construction Company osobola tusanga ku ssimu 0757 16 0588 0757 16 0588 oba ya MTN 0780 232749 0780 ezo zonna ennamba kwe ziri ku WhatsApp n'okukubako okola atya ozikubako. Olukoba atambula nayo si byakupima bupimi ku maaso era womugambira wano atandikirawo. In fact ambassador yingini omutuufu waliba yingirira wali agayingirira nenga talina kyala gambutusi olukoba. Kati ambassador in fact katusoke n'ekyokukyusa ennyumba. Lwaki oyagala kyusa nnyumba? Nakoppa nnyo kuba mikwano gyange. Ku mikwano gyange ndaba nabo basooka batyabamu ne bazikyusa nga olaba ba Miki bangi. Ogenda okuddayo ng'agikyusa nagamba kisoboka te kitasoboka. Ze nazimba eno nga buli omu nga bagamba kati omusajja Kampala emulemi ali mu kyalo naye olabiranga ewala waawo nga ndi oli agambye eva mu nnyumba yange. Oba ofiiriddwa omwana andi oli agamba mu nnyumba yange omulambo tegukola ki teguyingiramu ewamwe yewwa. Abaana batunda ebijja ewabwe ne badduka e Kampala agenda otuuka nga talina na waateeka mulambo baguteeka awo ayise mikwano gyo. Naye ze nagamba kangule ewala buli kimu kisobola okyuka neeno wennyini gwe mpaamu ekisinga obukulu bulamu. Yingini yawuyo mufunya ajja ginkyusiza olabe nga neegombesa buli wamu. Ani yakukolera design zino ndaba omuliro liro ku madinisa wali wonna
eri emanju ndabyeyo fulaga ya One Love. Kankugambe nze ne buli kimu era waliwo eyajja nankubirako eyo design. Nga bw'olaba ne piki yange eriko firebase, eriko muliro. Ennyumba eriko muliro, buli kimu firebase. Kyeva olaba Bobby waali. Zolyanze okuŋŋamba, lwaki oyagala nnyo Bobby? Bobby gye yanjija wala. Nze nazimba ennyumba nga mulimu n'ababaka abatalina nnyumba. Ng'ali mu parliament. Ng'ali mu parliament nga tanaba kukwatagana ne Bobby, naye ng'akyali mu muzigo, naye ng'eyange weeri. Era yange si ya myaka 7. Kali Bobby amaze mu byobufuzi emyaka 7, yange ya 7. Yaliwo nga tannayingira. Yaliwo neno nga nsiko. Eno ndi mu myaka nga 2 we nagulirayo. Myaka 2. Tebakuwaayo buwi. Nawe genda bakuwe. Oba obiyita byangu olaba olina okuwa obuwi ettako dditeeka mu kakuti osimbe mu bimuli. Ayinza obutalikwa guno. Bino kyoba olaba abaana b'ennaku zino beefudde abaakabi. Kali waliwo omwana bali mumwita Lwedisimasa yabeeranga ku TikTok okwo. Yiga Salifu nga balaba baakabi baamalayo. Ne woolabira ng'obwaffe mu buwedde nga tolina wookola ki? Wodda. Bano abantu bakujjubisa gwe n'olaba tayimu yonna nga buli woyita bakuvimbisa. Teri waakabi. Nze biri ebintu bibiri. Saagala zoleyo zinoobeera mukwano gwange lujja n'onzoleya nkukyayirawo. Ale bwe mba njagadde omuntu nkwagala. Naye bw'oleetamu ezo kyoba olaba baŋŋamba. Nze woolabira ng'oli mukwano gwange Bobby bakinjagala Bobby tanzoleyangako mu bulamu bwange. Aga Katonda mu ggulu walayi birayi talayi tanzoleyanga wadde ng'abadde wadde waakabi wadde si waakabi tanzoleyangako. Kyolaba nze sizoleya muntu. Naye abaana b'ennaku zino wabeera ku TikTok n'afunako bavuloya naga alina bukadde naye woonoonya obukadde n'obugaba obukadde bukuyamba ki? Enkya gojja okula nga talina waabeera ng'agamba mu nnyumba tusulamu 10 walabye Samasa. Ng'agamba nange mu nnyumba tusulamu abantu 10 biki tetulina we tusula. Kanze kyannemesera kintu kimu. Wali nefuna amazzi wali eri tanka y'amazzi mba mmalayo. Obulako tanka y'amazzi. Tanka ya wasima oluzi. Ogano genyini wuyo yengini ya wali. Kyola yengini era abakimanyi wenteeka wana engogo nenteeka wali tanka amazzi gakola ki? Yala musajja wampe tanko ne yakubye oluyimba bani? Super power nalaba ayina ebizimbisibwa ayina ebintu bingi. Super power sebo naffe gye tulye tulina omugaso mu ggwanga. Bamukunganya aba TikTok ne bali emmere ne bakola ki? Naffe abakubi b'amasimu. Naffe tulina omugaso nga naffe oluyimba lulwo tusobola dukola ki? Olwongera kwana laba aba TikTok nga bagana tulidde emmere tubadde ku mikolo bannamawulire ate bannamawulire bannange koolo. Tusibye emmere nange asobola okungamba lujja musajja oyo gwe wagamba ambassador ajje tumuwe tanka. Bagana nga teri walanga waawo nze mbagamba mu abaana mubeere n'abantu nga mubafunamu. Tobeeranga na muntu nga tolina ky'omukola ki. Mwe mubeera mu bantu bano bino si bya bufuzi oli ogamba kati baleeta title gundi yalya. Bino banna bino si byange bino bibaddewo. Nga n'ebyobufuzi tebinaba kukola ki. Nze mulimu ababaka bali mu bane Bobby osobola mufunako omukisa. Mulimu ababaka abali mu parliament nga bali olwa Bobby naye nga bagendeyo bali mu muzigo naye ng'ennyumba yange nagizimba dda. Nga gwe omukubi w'amasimu ku lwa Bobby wazimba dda. Naye nga ebiseera biri abayimbi baatuwangayo obuvulu. Bobby yakuwanga akavulu n'ogattagatta naawe kati wobanga okozesa bubi gwe ng'oyagala sensa bifo bya kyama nakweyagala byenkyo kabaka wedde muneze namanyi ennaku yange. Bobby yagula emagere nga babebekulu ne bamugamba azze mu kyalo. Ensega bo basula Kampala. Ne tayimu eno genda emagere olawo bokyasobola okugulayo akataka. Ne Nubian yagulayo ko n'avaayo n'adda ewalala. Ne Mike n'agulayo kati genda olabe kati kibuga genda e Busaabala. Twagenda e Busaabala ku One Love Beach otandikayo nga kyalo nga teriyo na makubo ne tugamba musajja bamuwaayo buwi eno nga ali kuyiika ya beach namba ne kati genda e Busaabala wabo okyasobola okugulayo. Mwe namba gamba bakadama abali bweru w'eggwanga tobeeranga eyo n'ogamba kambeereyo sente nzitereke oba olina w'osobola okugula ettaka gula kati nze nabaabo wuyo musajja awo mu maaso awo ninaabo obuyumba obuli awo baagula bwe bati butaano ku butaano naye buwa bulimu obuzigo bubiri naye nga naye anoonya waateeka luba ng'omuntu. Kali ffe abaasooka eno ffe abaadiibuuda ffe twagula ebinene. Abaasooke mu bungi nga nsiko. Mu bungi. Ekibuzo kiri nti omukazi ye wamufuna okuteeka mu nnyumba kuba ennyumba Bobby yagiggulawo era woobeera kati
omukazi waali mukazi ngenda mufuna ekyo bulaba era ne Easter neefumbidde olaba obusigiri neefumbidde nja mufuna ntema wali ttooke lyange neentokose eminwe gyange nensuulamu omukazi si byakupakuka weefumbidde ku Easter neefumbidde njako kati owulira nga oli afumbirwa omukazi bagamba wassa mukwano gwo nina osooka okulaba mukwano gwange mu mbeera ali atya sagala waliwo n'ababizibu famire abafuuka bizibu famire maama yalwadde akataago maama yalwadde kansa yalwadde ebyenda yakoze eki yali omuntu nga ffenna nawe olina nange onsanga nninawo nga nange nina kyonyongerako nange nga nina kyenkwongerako nga olaba Babi bakwalagana ne Bobby mu mbeera yonna nga bakyali mukazigo buli omu alina kye yayongera ku munne buli omu alina kyazimba ki munne nze neegomba pulezidenti wange era bwe ndiba ntuusizza ndiga bannange lujja amakooti mugambale n'amakanzu mukazi tugenda saala kuleeta mukazi nga kawundo kakubye eddirisa yandeeta omukazi ng'ewaabwe bammanyi nga nange ewaffe mmanyiyo nga nkoze emikolo ne babegakaawo waŋŋamba oyagala Kadaama nti tufuneyo Kadaama ali siriyasi ajja ayingira amaka bakadaama nedda Kadaama ayinza okuleetako olutijjo balina omukwano asobola okulunaku okuwaana naye wiiki 2 oyina okulaba ng'akyusizza ne bakadaama nze sisosola muntu oli waabanga muntu mulungi naye nga asobola kati sooka weewuunye eno ewange eno ndiyo naye waliwo omwana gw'ogamba njala kuleeta mu kyalo naga ani agenda mu kyalo ng'amanyidde Kampala naye nga Kampala wano muvugiddewo mayiro 25 okujja e Kampala nze nvugirawo mayiro dakiika 3 nga ndi Kampala wiino piki yange teri wala lwaki mbeera mu muzigo gwandiro kyobola abaana tubadde mu byobufuzi nga mulimu abaana ye n'agamba amala bana otambula n'Ekyagulanyi oba toli wakabi mulimu atambula ne pulezidenti wange n'alaba nga wakabi nga nozzala w'abantu avimba toli wakabi nego wekopa omuntu gw'otambula naye yeeyisa atya mu bantu nze nina n'emikwano gyange abamu waliwo we twabeererawo mu kampeeni oli n'agamba nga mukwano gwo alaga masa totula mu mmotoka ate nga mukwano gwo oyo era bye byaggwa nabagamba gwe omukwano gwange nange gukoze eki atagala otule mu mmotoka ya Bobby si ya Bobby zine ziwerekera aba Bobby bonna bakyali bange naye ngalo kwanze nina kirasi nina ekitiibwa kyempa omuntu sagala nnyo okulabisa mukama wange nsobola nange okugwa eddalu naye nkugwira eddalu naye neŋŋamba kankuleke embeere nga ffala nze oba onjagadde nkwagala naye oba tonjagadde kyo olaba ebibiina bibaddewo nga olaba David Lutalo ku maama Afusa yayagala David Lutalo nga twetwala aba ono wa Bobi Wine ono maama Afusa nga twetwala kati oba olaba abantu bedda muyimbi kikati time ena aliko ng'omuyimbi asobola omwozaamu n'agamba nze Junior Bobi Wine nze Junior Chameleon nze Junior Lutalo kabaloli essajja erya Lutalo bana eriyina empale ennene ekyafaanana Lutalo kirina agasaati kyonna kino kimbanga Lutalo kyasala n'ekiwalala kyayagala omufaananayo kati muyimbi ki time eno ofaanana kimenke osobola ofaanana kimenke osobola ofaanana bapazo naye abayimbi bedda beegombesanga nagaka neegombese omuntu baaliwo kyolaba Walukaga yayimba omulimu ogw'okuyimba teguliimu interview n'avudde mu malwajja n'ayimba bye byennaku ze kibula music aggwako kati Bobby ono mumaze ebbanga ki ng'oli naye kati ngenda mu myaka 25 nze namusanga nina otandika okwalagana naye emyaka 14 kati ndi musajja mukulu 14 nze nakwalagana naye nga n'emikita naba kuyimba ng'akyasoma kadaksi nga kato kati ebiseera ebyo nga Banjo eyantwalayo bamuyita Banjo man muganda wa Bobby yaŋŋamba jangu eka mu nti waliyo abasajja abaakabi Banjo man ebiseera ebyo ate naye ng'akubye kayondo kamulobera okuzina emabega nga waliyo akasefuliya kati Banjo walabira abasajja bali bagezi Banjo yalaba nga ebyokuyimba biganye n'agamba olumu Banjo yakubako oluyimba ne tulutambuzaako naye n'agamba nkubula embasada sente zaze nteeka music kanzimbemu amayumba kali Banjo alina amayumba ebukotaawo wonna alinawo amayumba nange kali nze ntuula mu mmotoka n'oleeta sitole neefuula kataala naye nga nange nina ati gwenkukola ki gwenkufunako by'oŋŋamba nange byenzira mu kazigo kale nga omusajja olaba yayogedde bw'ati kati Banjo time eno ku bayimbi abaaliwo Banjo tosobola kumuwulira ng'akaaba ayina azaabapangisa Banjo gw'olaba n'ogamba eyo yadda ku pulezidenti Banjo kati gwe ng'omuvubuka owulira otya okuba nti ekirooto kyo kuba kati wano kino kiba kirooto nti njagala zimba ku nnyumba nti kiri mu kifaananyi kati okirabako ennyumba yaggwa mukama mwebaza
buli kye nalootako nakituukako. Buli kye naloota pozi kintu kimu kye sinabatuukako. Kulaba nga Bobi Wine afuga eggwanga lino. Nga ye pulezidenti w'eggwanga lino kye sinabakola ki. Kubanga batubbye ebbanga ddene naye nayagalako oggulako ku ppiki nagifuna. Nayagalako zimbako ewange nafuna. Nayagalako funako ku mukazi omuzungu nga simanyi luzungu namufuna. Omukazi omuzungu nga simanyi ate luzungu nga mukubira sayini mumanyiko kimu kya kusaba kulya ku mmere. Bona nabifuna kati sikyalina kirooto kye ne wenfiira wano buli kimu nkikoze ekyo. wafunako omukazi omuzungu wamugjawa gye tutambulira. Wobeera ne Bobi buli birungi byekweyitira. Ng'oba ne Bobi buli birungi bikweyitira. abaana mufuna bakazi abazungu. Beera ne Bobi n'oba tewasoma ng'olinga kasiru osobola ofuna ky'oyagala. Ate abatabifuna ne bagamba Bobi talina kyavaako. Kankugambe famire ye wamwe eba yakulemererwa. Bobi si yakuzaala. Weba yakulemererwa tosobola kabira Bobi tolina ky'omufunyeeko naye alina famire ye alina abaana be alina ki. Bobi onamufunako magezi. Gwoba oli musiru nga ekyakuleeta kirala obeera mu kifo kikyamu. Kali Bobi olaba Kabaya teyayimba nnyo kiri awo. Nolaba Kabaya nga alina amakaage. Alina kalina Kabaya naye nga si yakuba oluyimba ne oyagala omulaasi omwana ayagala mulaasi. Erinnya nno ddene. N'erinnya ddene lo Kabaya naye nga alina oluyimba olwo. Naye waliwo omuyimbi nga alina yiiti 10 nga teri amumanyi. Ate nga alina hiiti 10. Nga ne womubuuze w'oludda nga teri. Ekisooka tambula n'abantu. Nze njukira Kabaya nze namusooka ku Firebase. Kabaya yajja ne gundi Sakanova ali bamita Sakanova. Casanova. Balina oluyimba lwe baakuba naye nga bali basuna gita. Nga Kabaya mukubi wa gita ng'ava mu kisenyi awo. Naye tulaba ne yalina waasinzira. Gwebeera ne Bobi omufuneko. Naye gwo abaana beeteeka mu gwedi gye batalimu n'asula mu nnyumba ya kakadde enkya zigenda kubula. Baluyita ennaku zino luseke lwafuuka oluseke. Oli tojja kuba mugagga luseke kumala myezi 5 ogenda okulaba ng'atandise okwegaana. Kanze nina omugagga bamuyita Innocent Kawoya. We mugambira mpa buli omutegede wa IPP Award. Oyo Innocent Kawoya naye omukwano twagufunira mu kuba masimu. Naye abantu tebamanyi funa mikwano kukuuma mikwano. Kali network nze Bobi gwe beera naye buli kimu kijjako. Otamufunako mukiso omufunako kisiraani. Nga olaba bakato. Omufunako kisiraani. Luli twali tutunuulira abayimbi banne abatambudde naye. Katuzze ku level ya omukubi w'amasimu ambassador, foot soldier ku ground, ghetto speaker, baani bonna olaba batandise okulaga nti bakulaakulana ng'abantu. Ghetto speaker era nze namusooka wa Kyagulanyi yajjidde mu biseera bya bufuzi. Naye yamanya ennaku ye. N'agamba leero bino weebyobufuzi weebiri enkya tebikola ki? Leero omuyimbi waali enkya takola ki? Taliiwo. N'amanya naye era nasanyuka nnyo okulaba nga naye alina akayumba ke kaakoze eki? Kaazimbye oba wala oba naye wawe. Ekisooka oba gw'ofunamu ekyokuyiga. Si kubeera ne Bobi n'ogamba enkya bajja kungwa boolaba ne gundi talina we bamuteeka tumusondere ennyumba ez'okupangisa. Yoyogo gy'okulya enkya nga badde awaana Bobi enkya owulire ng'ayogera ludikya ng'ate amwogerera biki. Naye kati nze mu nsi nina kyenswalira. Omanyi mu nsi kyenswalira? Mu nsi sirina nazaala gwe nswalira. Oba tolina mukyala wa? Sirina nazaala. Taata wange maama wange yafa saamulabako maama yafa nga muto. Maama wange yafa muto. Taata abaddewo ne taata naye ali bibye. Kale omuntu omunsi gwe nswalira bamuyita Kyagulanyi Bobi. Okibaye olina ebintu by'osobola okukola eyo nga Bobi taliyo n'obikola ne bagamba ebisajja bya Bobi bye byakoze ekintu. N'ogenda n'ogamba abanna oba ndidde emmere y'abantu oba nninnyo oba bankutte obutambi nga ne mu kwegatta. Wekafulu bajja ebisajja bya Bobi bye byagala enkyukakyuka. Olina ekintu kye weemaliramu ekifaananyi kiri ky'obikka n'otandika oswalira Bobi. Nga ggwe omuntu n'osooka ajjayo ebibyo oba mu nsi tolina ky'oswalira oba tolina mugaso. Kitegeeza kati Zoganya naye yali alina okukoppa ku birowoozo ng'ebibyo. Oli Zoganya ye gwe baalaga mu butambi. Zoganya bajja mu biseera bya bufuzi. Nga bw'omanyi mu Nuupu tewaliyo yintaviyo. Basooka kubuuza g'ovaawa. Gwe osobola okujja ne kombatiyo ne weeyita amayinja gonna g'otalina nze Jeno, nze Kopolo, nze Kikwabanga, nze ki amayinja gonna ne gavaayo Chepe. N'olaba nga buli pulezidenti w'abeera we yeetega, buli pulezidenti w'abeera. Ate ne pulezidenti tomunenya kubanga naye alina abantu bangi. Pulezidenti alina abantu bangi. Tajja kuteekako gwe olina okwemalira. Mukazi Zoganya wabanga akola bibi abikola bibi enga ye. Si lwa Bobi.
Kale nange nkugambye ambassador wenkola ekintu. Olaba kan nkugambye obakulabula bina Bobby lunaku lumu. Nobeerako kyokozo bakifaananyi. Ne bagamba oyo yatambula ne ba Bobby. Ne kati nze weewunya ambassador myaka 2 ndi naye. Wenkola ebyebikolobeero nkola ki? Nafuwala oyala wekkuba n'obeera mu nju yeeno. N'oserika nga tolina gw'okaabira. N'ogamba kange neefuna emiwogo gyange wali ngitokose ndyembeerewo. Okitegeera kuba ekyannyamba Mukama ekizibu ekimu nakikola ki? Naye nina bye sisobola kukola nga muntu. Kyogamba mu nsi muno oba tolina gw'oswalira oba tokyasobola kumalayo. Oba mu nsi gw'obanga yafa. Oba n'omulambo guswala. Naye gwe omuntu wena ebintu by'okwanoga kati leero mbadde mpulira mpaana Bobby ate nkya kati ndi mu muvuma. Just abantu kubeera na bwongo, kubeera n'omuntu ng'olina ky'omuyigako, tobeera na muntu ng'onywa bunyo. Kali wano omuyimbi akyasinga okuyimba bamuta King. Ye muyimbi asinga okuyimba naye yagula nze naliko naye naŋŋamba nga n'abantu bana bakulaba nnakawuka naga nagula ennakawuka eyo. Naye weewuunye buli muyimbi agenda ennakawuka. Nange walinawo ekyoto kyange kiri wali wansi nga woolaba ekya King. Ekyoto kye kiri mu kyoto ekyo. Obeerako n'obugumyako n'obeerabeerako awo mu mpewo. Campfire n'etuula. Atola wano laavu eri wali wansi ero gyagenda ogirabe mu compound. Obeerako n'okkakkana. Teri walanga wawo. Kasenga yagula makindi 10 ku 10 wali eri weewati. Senga wafunda. Ne yagula nakawuka. Ne buli muyimbi akola ki? Ali ke kasajja akatalina mutima mubi. Kosanga n'ola nze mbaddeko n'abayimbi. Wojjako Bobby Wine ne King eyo kasajja kaakabi. Tekayina nnyo nzikiza. King Saha. King wa kabi. Era nze nkugamba nyinza okugamba mulimu abayimbi abantu abazoleya. Naye mulimu abantu nze abatasola kunzoleya. Naga ambassador bwe wati ne we wati plan bweti. Ene yanga bwe biti olina kubeera na kuikadi olaba nze geto speaker nasanyuka waba atamula ne King ng'akyasola nayo zimba akayumba. Oba okya ebyofuzi time eno biweddewo. Tuyina ababaka nga omubaka akwagala mu season ya bululu. Webiggwa ne wamukubira essimu. Zekyo bulaba mu Nuupu omulimu ababaka benzikiririzaamu. Joel Ssenyonyi kyali wanga asobola n'okungamba ambassador leero olidde ku Easter akasimu okalabye. Nengamba naye muzeeyi akakoko kakalye. Bebo ababaka benjo fiirako. Sijja kufiira ku mubaka tino oli awagira Kyagulanyi mubaka wa parliament ngene nga nange enzunga. Nedda nze mu Nuupu Bobby Gwensoko kulembeza. Ne kuddako omusajja gwe bayitaani Lois Rubongoya. Lois nze siryanga Lois kyali wange omuntu si ya ssente ye. Ne ate mulimu abali ya ssente ye enkya n'owulira nga bamuvuma oyo mbega oyo akola ki? Just obeeranga mu buli obwo ng'ovuma Lois obanga avumye Bobby. Kuba Bobby ye yamusembeza. Kati nze wenvuma Lois nenkera ku makya ale nga buli kimu ffenna tukisobola. Kwanze kamera amawulire nsobola okugafuna. Naye kati obeerako kewerekereza n'obalanze tojja gamba munabufuzi njagenda nga mpagira. Tuwagira ekibiina kye osobola okubeera ng'oli wa Nuupu naye nga siri mukwano gwo. Nga ne wonsanga tomanyi oba yenze. N'omanya gundi oli bagamba ambassador ali ku kitanda Lois Rubongoya n'awuliramu ennaku. Ensonyi n'agamba musajja wa Bobby. Kanze nalaba Ssenyonyi ng'akolako NTV nga nze nkuba masimu. Naga ambassador tuludde naye ale tetumuwulira ng'akomiza egyo. Kyobulaba abantu abasinga mufunengako si bujja okulaba ogenda olippira. Abantu mugenda kukyawa abantu ogamba mubaka tubadde naye nga tabeerangako kyaliwo. Nga kyaliwo lwa kunoonya kaadi lwakola kiwonza okuba nga nange ekirooto kyange kangwambe ekirooto kyange mu nsi kyali kyakuzimbako nagula ku kidduka nasulako wange. Ekirooto nakimala kazi kyalina stress. Kyaggwa oli yagambye ekirooto kye kyali kyakugenda mu palamenti keekole keetonye ekirooto kye kyali kyagenda mu palamenti naye kyamaliza nga tagenze mu palamenti. Kawesi kati nze nange ekirooto kyange kyagenda kyewange buli kimu kugambye Bobby nakoppa wawali wenjagala muwogo ndya wenjagala amatooke ntema kati mba njagala kidabo eno nnimiro yo nnimiro paka tolaba eyo na muwogo nnimiro yeno yonna wajja wano wasangawo ki tewasanga wali kifo nga kibangirizi kikirya wansi wawali gwe olabawo ki wano wonna kitegeeza bino ebimuli wasalako obusazi lujja lwa nnyumba wansi nkole compound nteekemu ku miti miyembe bwe biti. Nane mweyagalidde mu kintu kino. Kati bino ebisansa emiti gy'ebisansa wagiyigirawa. Wa Bobby Wine gwe gendayo olabe. Gendayo olabe. Buli kimu gye kiri. Bumuli, bisansa, biki, compound, biki buli kimu gye kiri. Miyembe.
muganda wange mukoppenga abantu mubafunako mwengamba abavuka abali eyo tovuma bantu osobola okuvuma gw'ovuma n'omukalakata enkyabiggwayo omuntu oyo gojja ovuma enkyo ojja mwetaaga kyeŋŋamba abavubuka nze nagula eno bafulufiga ne baŋŋamba nguze kyalo ndi ku byalo ndi mu nsiko naye kati neeyagala nze sirina stress buli kimu nakifuna buli kimu ekirooto ekiri mu birooto nakifuna so omusajja seba ayimiridde okubeera n'ennyumba yo mu Uganda muno nze ngamba Uganda kuba teri kyalo abantu bakulaakulanyiza ebitundu nze nabeera ku Fairbanks nga mulimu abantu abanga fala bangi waliwo neyanguzaako obuveera bw'engatto ne mbuteeka naŋŋamba yambaza obuveera bw'engatto bamuyita Kira n'omulala bamuyita Phantom eyayimba okuva we nakulaba ompalula buwaluzi ne yansaaga ate ne yampaana nnyo goli wakabi kyali wange bikirenga abayene embaata ya Bugembe tozoleyanga muntu just nze kangambe ky'oba olaba nze nsobola okubeera n'omwana omuto nga mukwano gwange naye ate nga omuntu omukulu toli mukwano gwange lwaki abantu abakulu mulimu ezzoleyo muzalawo ate nga temulina kye muli abamu ozalawo oli akuzalawa naye nga akatanda wasula mu kayumba kamu nga we wali obubaafu waafuka we babuuka n'omukazi naye nga naye amanyiira nga we wali n'akafumbiro just abantu bamu tetumanyi kwezuula tetumanyi we tukoma osobola ovuma Bobby naye nga Bobby ali kuyiika mmeka nga gwe ne yiika ewammwe temanyi weefaanana osobola ovuma omuntu wano naye nga tomanyi tovumanga muntu Pozi bwe bavuma Bobby owulira otya kali no mu nsi olaba lujja wovuma Bobby kubanga avumye nze Bobby nze gye yanjija wala yanjagala mpunya nga nfaanana bubi nga nsula nateete mu kayumba nga konna kafuna nsembeza mukazi we nampa omulimu ku One Love Beach nangamba gobeeranga manager wabeerawo ekiriwo abayingira bonna sooka olabe nze nga tamanyi wensula tamanyi kikyobola n'oyo mukyala wa Bobby mutwalanga Katonda Babi ye mukazi ali kirasi ye mukazi ate nze kanguganye mu nsi mwe sikolerera muntu kunjagala sikolerera muntu kunsiima n'abantu muganda wanenkeera n'enfiira wano bonzo okulera abebikonge ebiri ku mulambo gwange buli omu anjogerako kirungi naye nga tebanjagadde kyobola we nga tebanjagadde ndi mulamu tebampaanye amu mwalabako ku mukolo gwange abaali wano buli emu we yayogeranga nzaani kali n'omusajja omulaba mutanubiyaniri naye mwagala kwa Nubiyaniri endudde naye ate nete yanneematiranga ku ate anjagala Nubiani wali omukyala wa Babi Kyagulanyi Utungo mwagala nnyo oyo omukyala yampa nanga ambasada beera ebusaabala funa waako okulya teyangobaako teyakola ko paka ebyobufuzi we byakola ki abantu bwe batyo akukkiririzaamu yamanya njagala nnyo bbaawe kubanga nze Bobby ku mulyango nteekawo embeera kibeera kibi nga tutunulira wano mu kalulu nze omu ku bantu abadde bagezaako okutunira ku bantu abeetolodde awo kumpi ne Bobby nga ngenda okukola ambasada mulaba naye ate mu bano be bagamba nti bakutte ono abadde kino sikulabamu abo abantu muganda wange okukwata gubeera mukisa bakwata ne botalabyeko mu kalulu ne bakwata osobola okulaba ne bagamba bakutte muganda wa Gata fenga tumulabangako mu kalulu no bagamba bagutte mukaddi wa Don Salifu katomulabangako muki mu kalulu just gubeera na mukisa na kwebuusa nze mukwano gwange buli omu kumanya ntambula utambudde naani ani gwokwatagana naye nze tojja kundaba mu kikosi funa tuyinza okuba tuwagira ekintu kimu naye nga tojja kundaba funa tuli bafuutu soja naye tojja kundaba buli fuutu soja naye tutambule tuli abantu bataano mubeera abantu bataano naye nga buli omu ayinamu endowooza yiye mulimu gwe bayita omupimi mulimu gwe bayita ki naye olina kwebeerera mu kutambula gwe wekka nze wange nze maama nze taata nze buli kimu nze yenze owookubiri gwe ninako mu mutima gwange antwala ye president wange Kyagulanyi Ssentamu nyinza okufunako ekizibu oba nagamba ambasada afunye ki oba Babi naye nze sina mikwano pozi n'omulayi yalinga mukwano gwe bali bamuyita Kavuma yaliwa Sam Jamusidi mukwano mulimu emikwano gy'otwala nga noga gino mikwano gyange nenze osobola okuweewuunya mu Nuupu kati nga olaba ne Ssentamu awo ku kitebe beba mikwano gyange naye tojja kwambala leero combat weeteekeko bicepecepe ogambe ndi kyaliwo
era nja kukola buli omu alina endowooza mu Nuupu tebagaba interview yajja buli omu ajja n'ekigendererwa kye nze oli ayinza okulaba akayumba kano bagamba ambasada akalabidde emyaka emeka naye nga bayagiraba nga nsiko n'abamu ne bansekerera biki kati liriira essomero waliwo essomero liri wali ddene balizimbye liri awo waggulu ku amasannyalaze gaago luli twajja togayina gaagaliwo amasannyalaze ogenda abantu omusajja agenda balambuza amasannyalaze twali tewali essaawa yakati amasannyalaze ebiti giri buli wamu bino bye birooto byange ng'omusajja omaka oli mu makaago nga buli wamu weetaaya tali mwavu yeetaayiza wandi roodi bino bye birooto byange omusajja n'ogamba omusajja akoze omukono akoze ebbeera akoze ng'ali ne pazo we pazo abeerawo pazo ali awo so kati wano wasalawo okusimbawo bimuli n'osalako ennimiro wano bimuli n'ensalako ennimiro kali mulimu n'abayimbi nga tebasobola zimbaako katooyi naye nga iyo tooyi eringa nnyumba nagiwa na pazo ate gwe iyo yange ekiyigo kiri mu nnyumba ne tooyi eri mu nnyumba so kati wano tuli mu kagadeni kalimu emiyembe kalimu ebimuli emiyembe giri biki eno gye twalaba ennimiro kati nyumba ssebo ate nga yakabi n'eriyiri wali yamaka nnene ate eno wansi ziziri ennyumba waliyo n'ekkubo maini laba amayumba wansi wali eri amayumba abatulaba wano waaliwo nnimiro ng'eva wano mu kagadeni nekkirira paka wansi kati eno nnimiro yo oba tuli mu ya neiba omusajja agaibwe tulaba neiba ng'agamba nti lwaki osaalimbira mu nnimiro yange nga otuzzayo emisinde naye ekitali ekyo tulina okweyagala nga banyumye oyo wanyumye ali olaba abasajja bazimba ali olaba wali nzijukira twajja wano Lumondo baye yali ava wali waggulu nakkirira paka eri wansi muwogo ku kibira eri wansi yawe yateeka olaba omugagga osobola omugamba Kampala kati Kampala osobola zimbawo olujja bwe rutyo nange ngamye wa plan natambudde naye yange kati ate njala nnyo mbeere wanjawulo jangu olabe ka view wano gwe nga tekiniko otubuulire nti ate wayongeramu kano kiba kika kakati tusobola okukola awo first of all wano wenda space emalira ddala so teekayo ekisenge nga kimu oba bibiri waggulu n'abaako nga ka terrace wali waggulu n'abanga asobola okulenga kubanga otuntu eno waliyo view ennungi waliyo akasozi waliyo n'akaweewo kaba kakola katya kakkirira so kati era ndowooza mu plan kye tugenda okukola simanyi ye mu plan yabwe mu kalina abadde agaye kwongerayo ki waggulu ingeni namufunye ssebo ekitegeeza ambassador gwe kyoyagala wali we bayingirira mu mulyango bongereko waggulu kyenjagala shades zibe bbiri ng'eri ya bedroom ebera waggulu just wotuula waggulu kyokka ekyo kisobokera ennyumba ngene sigadde eri wansi emmanga naye ng'eri eri waggulu anti kati bw'anaakiteeka eri waggulu kisoboka siga nti ekisoboka kyandinyumye nnyo nga kiri eno side za wansi kwa kati eno wansi kwa bw'okateeka eri ebbati bali kuzibyo oba tolina toba tolengera bulungi kati ate onaalengera otya eno mu nnimiro yo naye oba okatadde wali eri mu side eno ng'olengera eno mu nnimiro kiba kivaayo bulungi ssebo ewa ambassador olabe nti no si byakujja n'owetololya ku lubalaza wokka ne mu nnimiro otuuka ne mu nnimiro otuuka okujja ku kyendabyemu ambassador ndowooza kubanga bwogenda bwokola bwodevelopinga kati ogwo omutize naagulidde space gulidde space yo either osobola oguteekanga wali mu nsonda wakati n'obonna byoyagala okukola biba bigenda kukola ki kutataaganya ogwo omuti gwetaaga n'okolagana n'abamasannyalaze bunaffe kwenyini tusobola okukikola Abarego Construction Company ne tugujjawo ne tuguzanga wali gutabeera nnyo mu lujja wakati kuba kati gigi n'emiti gyo gigenda kukula ate nakyo nayo kyaŋŋambye nkitegedde kubanga we gubeera waba wayonooneka nalabye essaha ng'azannyamu akapiira ne bakyaliiba ewuwe nange wano nsobola ozannya omupiira teri mwavu teri mwavu agira mbasala temutukudaalira teri mwavu agira ssebo so akabwa kekano kapazo kembeera nako wano kabu embeera bwetyo weefaanana ewa ambassador
simanyi ambassador omukyala kiki ekikyagaanye naye kiri ekyo kye kiri agenda funa kuliko ambassador fire base road lyerire ekkubo olina kapande k'ekkubo ambassador olyo base erituuka wange golabye tugenda kutuuka sooka ojje wano ssebo bale okutunnyonnyola ebyekkubo walifunawa ali wonna wange kale wange nsobola oddikola gwe olabye ekkubo eriva eri lugwa mu maka gaani jjawo abaneiba baabali eri yonna gaagali mayumba erino lijja wano wange era ekidduka kyange okirabye pakingawo era ngenda nakikwatamu omusajja alabe olabe kateri byaddala ebintu muzibuganga ngwambe ekiroto kyange kyekyo kiroto kyange ngwambe buli kimu nakifuna ndi wange emyaka gyegyo buli kimu bo byagenda emagere bo byemugana nagana omusajja yeyagalirewo abeerewo eri mu kibira tamulanga avimba walina avimba nagalewo omusajja ono bo yabikola lyangana kangende engula ekyalo era kati nange nenga kangula ekyalo kyobola olabira ngewo omusajja nga ali wuwe nga yeyagala teri abeera mu kazigo nga abeera mu kazigo nga atambula ati ozo samba ebinyebwa by'abantu ozo ebinyebwa by'abantu jasire ne buli obeera ewo otambula yo yagamba omusajja alina akabaliga kuba wakabaliga abeera wuwe n'abaana bakula balina obubaliga abaana nega omwana w'okukazi gatambula ati owaneiba wayingira wali eri mu kagundi kuba oyinza okuyiwa ebintu by'abantu era mu abavubuka abali eyo mbagamba ofuna ssente oba oli Kadaama oba oli mu Amerika ettaka likula buli kanaku ssente tozitereka oyita gamba oli asobola okugamba ng'oguze wala naye n'ombuuza gwe wagulawa nga tayinaawo nga gaali enze wala munnange eyo tayina wala ne kali wuuyo olusozi lwetoolodde amayumba ganneetoolodde teri wala nga wawo kasana nga nali ntunda wano senga kati olaba obuyumba buli bwe buti nembala kiddako mu maaso nze bagana nange mwenna abali eyo obanga okyali mukazi gwe olaba wakabi ensi ekyuka omukazi asobola okubeera nga alina ettutu nga buli omwamu yaayaanira naye waliwo ebbere we ligwa ne lituuka nga sapatu wansi nga n'ebiyonja ebiyonga omusajja abaali bamuwaana nga buli musajja amutunuulira buki nga nawe tayimu eno bayinza okuba bakwagala ne bujja tutuuka nga bakulabanga mbwa yakujjirikiti olina kukolerera bukadde bwo bagakolerera obukadde bwo enviri eza bulaka ze zikolerera enjeru kale abasinga kye batamanyi abantu obola aba pressa zibakuba talina wadda kale Kampala yafuuse Kampala amayumba bagamenya obuzigo babumenya amazzi gatwala abantu kale n'amazzi ndigalabaddi amazzi ndigalabaddi mulaba miyembe mulaba mapeera wewe kufuwa kaddembe kituufu kati mwe abavuka abali abatembeyi babagobi ababoda ali walota mugendo tuka weroka mu Kampala nga avuwa ene waffe okoma Busega ave Masako okoma wa Kyengera kali nga iwa mu watunde ebijja toyina nawe otandikira ngo oli omwana yagamba gwe munywana togulaayo wala just kali jangu anashaf tumalirize yongera okubuulira abantu nti ebintu bisobokera ddala abantu bakyasobola okubaako nga ambassador fire base bakyasobola zimba ennyumba ate bwe bakwatagana naawe kiki kyoyize mu bigambo bya ambassador n'okuba nti olero tuli wakaawe gw'owulidde n'embeera engeri gyetambula abantu babo bonna beetoolodde abalaba emboozi yaffe emyaka ng'ena emabega tewaali muntu yenna kaakati giwera 5 kaakati ekisookera nga nnyongeza ku bigambo bya ambassador nfuna nnyo bakirayanti abamu nga bagamba njagala onfuneyo kapoloti awo mu kibuga 3 kumanya ku 2 kwe njagala okuzimba ate ogenda okwesanga nga eno nga gye tuli sente zoyagala okugulamu wali e Kampala eno zigula oba half acre oba 10 ku 10 so kinyonge nawe okubiza abakirayanti baffe nti wonna woba ofunye ettaka tuzimbawo kati ngene wa ambassador si wala nnyo okutuuka n'ekibuga so by the way mbiseera ebisinga omuli waga nti wala ng'ovaawa kisiri kati waba wala ku ye baba wala ku ggwe so ebyo nakyo omusooka olina okukola ki okitunuulira so naye nkubiriza abakirayanti baffe wonna woba ofunye ettaka tusobola okujja nitukola ki ne tuzimba nno munaye ffe tetutunda amataka abali bakirayanti abatero kubira ambassador yaba kunoonyeza ene ewaabwe ffe abaliko construction tetutunda amataka gwe oba oyina ettaka lyotujja nitukola ki ne tulidevelopinga oba oliwa oba oli Masaka
oba oli ggulu oba oli afune wonna kujjako wewe utuuka nga olina kyoyagalawo naye nga sikisobola kukola ki nga tekisobola kugenda kuba waliwo kiranta akutwalayo nga wala ng'ayagala muzimbirayo maduuka nga kirowoozo kyalina kiki kirungi naye mu kifo ekikyamu ng'agenda kuteekamu ssente ng'agenda teekamu ssente nnyingi azimba amaduuka gakole gatya gamutuulirire osanga ettaka lye limusaze n'essente z'okozesa ki zimusaze so for Agricultural Construction otuyita bwe tukakupolotiyo ne tukuwabula nti oyagala kuzimba kino naye kigenda kukola ne weekiti oyagala kuzimba amaduuka naye wanzimba ati bw'abapangisa okusenda nga bwekola ki nga bwe tulaba so kyekyo. Kale yongera okubategeezaawo osangibwa Ashraf ne ttiimu yo eri abo baagala okutandikirawo omwaka guno nga bazimba kaakati services ze bagenda okufuna abatulaba bonna ku mutimbagano gwa African Music nsooka beebaza abantu bangi nno abatulabye kuno ku mutimbagano ne batuwagira in fact ne batwesiga nga tebatulabangako waliwo nno gwe nakolera omulimu eyo nga tandabangako buyajja okuza ne mugamba yenze owa Agricultural Construction Company n'ayagala okuwakana yenze bannange yenze Ashraf Mukiibi owa Agricultural Construction Company akole gye emirimu gye mukola muki gye mujja mulaba so mu ekyo ttiimu gye nkulira nga bwe mba nnyonnyola titutandikira ddala mu kkuba pulaani osobola okuba ne pulaani yo nga baagikubira ng'oyagala kuzimba ogituwa ne tukubaliramu osobola okuba nga olina ekirowoozo ky'okuzimba nga tolina pulaani tusobola okujja ne tulaba ekifo kyo ne tukuba pulaani bwe tuva mu ekyo tumala okuba pulaani tukubalirira kikulu nnyo naddala ng'omuntu tumubaliridde mu feezi n'omulaga nti omusingi gwa ssente bwe ziti n'amanya nti n'omulaga okuva ku musingi mpaka ku wolopuleeti okuva ku wolopuleeti okusereka tukubaliramu ebiseera ebisinga tutera okukuwa construction esookera ddala eyo ya shell kyengezaako tegeeza ng'otuuse ku kusereka then otuvaawo ne tulyoka tukuzimbira bakira nti bangi baba mirundi mingi oli osobola okulya n'ogamba nti njagala onzimbire material ne leba byonna tubikulekedde ffe tujja ku supervising tulabe omulimu bagwokola gwe twakola ki gwe twateesa ne kiranta omulala asobola okujja n'agamba nti nze nja kugulya material ne tukkaanya ku ki ku leba mwe nabakira nti mu ngeri gy'obozeemu muli bakira nagamba tujja soka tuzimba omusingi ompeemu emwaka gumu tukomewo tuzimbe okupaka koloplate byonna mu ngeri gy'obozeemu okoze gy'obozeemu kuba waliwo abalala abankubira ne bambuuza ozimbira abagagga ozimbira abaavu ozimbira abantu bafaana ki buli muntu yenna ngeri gy'oba okoze otya gy'ozzeemu wampola mpola oli wa spiri nti sente weeze oli mu myezi 3 ya nnyumba yange ewedde nakyo kikola ti tukikola. Kale ye Ashraf oddamu bawulye address ne namba y'essimu. Agricultural Construction Company tulina address za mirundi ebiri ekyebando emabega ga Kamwesi ne Kabalagala naye nga Kabalagala ye main office so tusangibwa Kabalagala otuuka ku St. Janani Luwumu essomero eryo ku office awo we waliwo office otuuka office okola otya ogiraba so tusangibwa osobola okutunoonya ku zino ennamba 0757 160588 oba 0780232749 namba ezo zonna zibako ku WhatsApp ne ku normal call wona obudde kubanga nze nno ebiseera bisinga nolujja ogenda okuba esanga mwendo n'omuntu nakkubira nze saa zonna zonkubiriddemu tuba tukola kya tukwata amasimu ne tukola appointment kubanza ebiseera bisinga situla mu office bwabayo abali ati waliwo abajja nga bakolakola ki nga baagala kulaba nze olwoti mba ngenze ku site sayisabe batuli ku site tulina gye tusetting so omuntu abo waba oyagala kulaba nze direct oba olina okukola nange appointment ntula ddi we tunaabera mu office oba yakujja ku office nondaba maaso ku maaso esebo. Kale tubebaza okubanga mutugoberedde olunaku olwaleero Ambassador Firebase big up webale nnyo obubaka abantu basiimye. Ambassador Firebase ekyo kyayagala tugenda mu plan ya bwereere tetugenda mu kyajinga wadde n'ekikumi tugenda mu abene plan eyo kyayagala okukyusaamu wano omubbi w'eggwanga mugambe Jumba aba plan ng'omusajja wangambye omutya we naguteeka wabi Jumba omuyimbi njala wali tanka yakubye oluyimba lwe luliko jajja Jumba wakubye oluyimba olukola ki baluyita super power nange ndi super power gyendi eno mu kyalo gyendi naye nakulaba ng'otunda byadiweya ngamba kimu ompeyo kitanka wali oteka ku nyumba amazzi gabe nga gajje nange ngambe jjajja super power nze Ambassador wa Firebase
omusajja akyasinga okuba amasimu mu East Africa ne Uganda yonna kusaba obuyimba bw'eggwanga ku maleediyo. So jajja musajja wo wuuyo mbadde no nangamba nti omusajja mpeyo tanka ku nyumba yange byakola byonna mugoberera. So yo ambassador Firebase Enatete atukome wano olwaleero big up muganda wange Tone ku kamera Ashraf Chencha Ashraf Muchibi Saidi wano then ambassador wa Firebase nze lujja tujja kuddamu ndoza ambassador bwe tunatusinkanye mu kibuga tujja kunyumyamu ne kumbozi ya Firebase. Firebase y'abantu betaaga bongero gitegeera baani bajja mu kiseera ki ono yabeegattirako wa okitegeera tewali yajja ku Firebase nga simumanyi we yajja bonna bajjo balaba pozi ba Black Boy abaasookerawo ddala aba Black Boy ate Master Parrot yali kyali wa Bobby nnyo naye ne Parrot naye kangaye mu Uganda muno abantu baloga yaloga Parrot era ke yaloga Buchaman abo tujja okutandikira mu mbozi ya Firebase ne ambassador Firebase Enatete akuume. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road.